Mirundi Junior si birungi n'akamu oluvannyuma alw'okubeera nga temunange omukulu ono alumbaganye omukyala Hajjat Namyalo akulira NRM mu Buganda okumala ebbanga ddene. Hajjat Namyalo yatuuseseera n'agamba nti kakati no kimala kambeere nga temumusindika eruzira agende alimeerimeko era nga kinajjukirwa Tamale Mirundi abadde nga mukozi wa Hajjat Namyalo okumala akabanga wabula ekiseera kyatuuka Hajjat Namyalo n'abeera nga ate amugoba sako ne batiktokers ab'enjawulo abalala wabula oluvannyuma okubeera nga temunange yamala okubeera nga ate abagoba beegatta nebeera nga ate batandika okubeera nga ate bamuyisaamu eggaali sako n'okubeera nga ate mbu bamwonoonera erinnya so wano nno kyekyamuwaliza okubeera nga ate asindika omukulu oyo Tamale Mirundi Junior eruzira sako ne batiktokers abalala abadde nga bamwogerera ebigambo njagala kubeera nga tekutera mu nsonga ezo osobola okubeera nga ate naawe wewulirako ebiri mu kubeera nga ate bigenda mu maaso sayidi ze ugenda wansawo sulawo endowooza yo kusa ensonga nga bogenda okubeera nga ate oziwulira tetakeshagala ku vidiyo kyeyalingirako abalala kyekashafa omufuna ajja kubeera nga takulomereddwa ensonga zo zijja kubeera nga tezitereera katulabe kikiriwo ewa Tamale Mirundi Junior ne Hajjat Namyalo ki ekiriwo akadde kano timba omulala gwenjagala ye Junior omulala gwenjagala ye Junior olulala wajja mu inbox yange n'otandika okumpereza messages nenkugamba tonjagalangako nemugamba tonjagalangako message njiina nongamba tonjagalangako nabwe ekyo tolina lukisa kumbuuza ku kintu nakimu n'otandika okudda ku mikutu ng'oteka Namyalo yakoze bati kati obuddayo n'ogamba mubaali beegattira mu nju ye please you young boy just fuck off my life. You young boy, just fuck off my life. Okusirika tekitegeeza nti ebyo obudde bw'okwasa mabwe gwawo. Wakati wanga 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ekaba mu disitulikiti ya Kabale ne Kampala obugenderevu tulide yali Kabale nga Junior gwayogera naye ali Kampala kyobula aboogedde omusango waguzza oli mu district 2 yegwe muna Uganda asoose okuzza omusango ng'oli mu district 2 at the same time wali Kabale ne Kampala omulundi gumu wasaasaanya amawulire agatali matuufu ku TikTok accounts era akaunti emu yeya @trueleader 123 endala yeya @Bimwononekedde. account wazza omusango ku account 2 at the same time account esooka eya trueleader account endala eya Bimwononekedde era nga wakola obubaka obwo mu vidiyo ogamba nti gwe n'abalala mwabba biliyoni 7 okuva eri Hajjat Namyalo kuze mwabba biliyoni 7 okuva eri Hajjat Namyalo. Have you understood? Obitegedde? Is it true or false? It's true. Laba full figure, mulabe. Mama Flower muntu muzibu. Mama Flower muntu muzibu. Mama Flower olumutuluzaamu kamera. Mbono wabyeganye nagwamu ekyebikiro. Nafunyizaawo engalo bati nakola ati. Ne full figure tolira baggulu. Is it true or false? It's true. Negati full figure tova mu kooti ne kooti boogera luzungu toyina kuvuunulira obitegeera otebe bawaabira the full figure mukwano gwange she's my friend nkutumiddeko Mama Flower yonna gy'oli
Oriotia, how are you doing, my sister? Full figure, Jagara Kuleterayo Garwindi. I want to bring you glasses. Yes, ezom sana. Kwa tugenda mu summer. Full figure abaddewo okulaba. Nga true leader bamuteekayo. Ne true leader. Amazima nange katkali ebyo tusoko tuteeke wabbali. True leader. Kyali kikwogeza ebigambo bino. This is not banna waliwo ebintu byetwogera naye nga ffe abeereetedde obuzibu because ka true leader okimanyi bulungi okimanyi bulungi omuntu okolagana naye ate novaayo n'omukolako statement bwezityo kyali kikyamu video eyongezaako okuginoonya eri ku page yani abayimbi ate babadde wakali fe wa Michael tebazi mbusebo full figure ati Julia senior presidential advisor PC Rugamba yangambiddewo olunaku lulina okugenda okukeera ku Sunday nga ndikabaale ndowooza olenge Namyalo bagoberayo ddala tulinde bitali byakusanga bagobanze kyokka ate presidential advisor n'ayaniriza nze oba kyekyaganya okugendayo nti wategedde Hajjat Namyalo agenda bbaayo ate kati nyinza okwewala awantu awali maama wange ate ebyo yabigaana bayiza we Hajjat Namyalo yagaana okudometa maama wo Hajjat Namyalo yagaana tulidde okuddawo muyita mbu maama biki yabigaana that is my mother era byebyagobye ebyo kujja sente ku bantu ngo bayita maama tuufu byebyangobye naye maama sisobola buli wembeerawo ndabira ddala ekitiibwa kyennina omuwe kisemberayo ddala mu nsi muno kya maama tereteeze sente mwazitwalira ddala nga ne Mariam yepozi zaali mmeka omanyi sente ndaba nnyingi kati ate ndiko ne senior presidential advisor ate naye era ndaba sente kati zaali mmeka junior mpozi mwandibagaye mbunatuukomaawo zaali mmeka mbumajjanga sente mwandibagaye mbu natuukobala alaba ola tezikwenda kale bannange singa ze natutteko ewa Michael ne mufuuwa nawulira ti ne benzi baje kujjako gye yakuwa eki kiggwe kyekyo kiki nga maama aginzijjako mbu benzi bagitwala mbu era oli mu benzi nkadde ayi mukama soka kituufu ndi mu benzi yange nkadde mukituufu gyendi mungikulage junior imbira Michael so nze mune imbira Michael baba tutte okusepiensi baba kyovola banina omuyimbi gwe siwagira politikale naye ng'ate mu ayigambye omuntu obulira omu imbira Michael annange badde noonya video eri naye singa sigiraba wano bandeetera zaatisa kya Mukama ddala tulinde bitali byakusanga bagobanze kyokka ate presidential advisor n'ayanira kale bannange singa ze natutteko ewa Michael ne mufu akakati tulya naye ne sente za Hajjat mwazibbanga nakyo kigatteko mpozi zaali mmeka ezo omanyi njagala nnyo okukkiriza ze mmanyi ate ze yateekanga mwandibaaga mbu yatuukanga ku mukolo ogenda ogaba sente nga teziwera nga tulida ne Mariam mwaziggyeko
nga twetooleddeko dda twasokoddeko naye timwagaggawala tulidda nze nawulira sitooleyo mbu wagaggawala ogwina ebi naye kati tulida lwaki oba oyogera ebintu ebifaananawo ebiti tusooke twogere mbunga twatoddeko dda twesokooleddeko dda eziwera nga tulida ne mariyamu mwaziggyeko nga twetooleddeko dda twasokoddeko naye timwagaggawala tulida nze nawulira sitooleyo mbu wagaggawala ogwina ebi naye tulida wabajja Namyalo ne Mukomera nakugambye ekintu kimu nti n'obonteekako emmundu ku mutwe sisobola kulekerawo muyita kigambo maama sisobola kulekerawo kuba amazima amatuufu Junior nze oyo omukazi yandaga enjuba Seso mwaka nekwata ogwokubiri abewaka tebagenda kukubira simu nti ate landiroodi azzewa n'abanja sente za reti nedda nze Namyalo tanjagala kati yoyo nsetinga mu kasuku balaba nina omuyimbi gwe siwagirako abawe yaŋŋamba nti bakunoonyerezaako tibagenda kukwata oba kannoonyerezaako emikaze n'emirimu gye bandi kannoonyerezaako mu ggwanga lya Uganda sigimanyi waliwo olunaku lwe namala wiiki namba bwe nva ku Seemwayi bwe nzira ku Hajjat bwe nva ku Yiso bwe nzira ku poliisi bwe nva ewa DPC nzira wa OC ne ŋŋamba bannange wiiki nga ya ani akubidde ani bano abali senior president's advisor buli lunaku lwe mmala ekabaale bansasula emu kitundu leka tibatikitooka abali e Kampala otuwa amagezi ki naffe tujje mu field tebafaayo enjala we n'abaluma bajja kutegeera nti ebigambo si bye biteeka emmere ku mmeeza Junior gw'oli mugezi ate ekirala beerabidde nti gw'oli mwana wa mwami bo beerabidde ennaku yaabwe igwejja kumala okunywa akatundo nyampulukuko omala ogende wa hamu akuweyo miliyoni 5 ezikuyisa mu wiiki kati bo bali eyo abasinga nakeera ku makya yangu wano owulire Trulida byayogera ali ku live yangu amatu screen recording Trulida ali mu fuwa information my brother lindako katono ani alina akaunti eyo but I think Hajjat Trulida ali mu byakusaaga ani alina vidiyo eyo kwa zino ze ndaba tesize sikyebadde noonya I think bambi yali ali mu byakusaaga ariko yali ali mu byakusaaga oyinza okuba mwamutwala serious naye nga ye ali mu byakusaaga bambi Hajjat Namyalo n'ogula ettaka eriranyewo nalebo Kasolo ate onalebo Kasolo nannyaniriza kayate obeera oteewa Namyalo ng'oli wawo nalebo Kasolo nze Junior ebayira ino Junior okuwulira amazima agakaawa nze minisita Namyalo kye namukola kikulu but I think yali mu byalo ali bambi ne okubala mwamuba sente nga mmeka mwemutuulamu ne Mariyamu ne mubalamu bwe tutuula ne Mariyamu ne tubalamu ndowooza tuli mu buwumbi nga 7 nga 7 but anyway oba kiki ekibeera mu bwongo bw'aba TikToker kati wano yali asaaga ki
Is this something you joke about or what? Wetutula ne Mariam ne tubalamu ndowooza tuli mu buwumbi nga 7. Nga 7. Yes. Nga 7. Bwe mwamba Hajjat Namyalo bukwata obuwumbi 7. Ekitono. Kuba kati Junior bwe mbalamu ndi neighbor wa Honorable Kasoro. Okubeera neighbor wa Honorable Kasoro tokiyita ekyangu. Naye, but I think Hajjat, tulida muleke. He was just joking. Because now mwenyine oyinza okuba okimanyi. Teri muntu asobola kubeeraawo biliyoni 7 ne zikubulako nga tumanyi n'otakiraba. Teri muntu asobola kubba biliyoni 7 n'otazitegeera maama ne woba mugagga ki. Miliyoni esooka n'ebula, ey'okubiri n'ebula. Katulida ngoba tulirawo ekiki kyalina ekiri wadde worth biliyoni 1. Yali ali mu kusaaga. Mumusonyiwe bambi. Musonyiwe just obeegobeko. Nze bwe ndaba Hajjat wandi musonyiye n'obeegobako bwego. Just eno statement njagala kano mukandikoodingire. Statement ya Tulira gye yakola nti naakabba Hajjat biliyoni 7. Kiteeka Hajjat mu buzibu eri bakama be. Kitya kiba kiraga bakama be oba abantu abalala balwanagana nabo nti Hajjat alina biliyoni 7 just omuntu z'asobola n'okumubbako kati ze yasigaza z'akozesaako ziri mmeka. Olaba nti Office of the National Chairman basobola bagibalira biliyoni tugambe nga 10. Owulira otya mbu waliwo omukozi obukozi yabbawo biliyoni 7. Kitegeeza waliwo biliyoni nga nnyingi okutuuka okuba nga ne bano bazibbako. Oba muntegeera bulungi byengezaako kubannyonnyola. Omuntu wogamba nti nno twabba biliyoni 7 owa Hajjat kitegeeza mwabbaku biliyoni nga nnyingi. Kati ekyo kiteeka Hajjat mu kaseera akazibu okunnyonnyola. Biliyoni 7 ziba zaabula zitya. Sente ezo zaatuuka batya mu ofiisi yo zaali zigenda kukola ki? Naye ate nga g'okoze statement yakusaaga. Kale essaawa eno ekikwasiza Tulida kugenda kukakasa nti bye yali ayogera yali asaaga. Oyayoya baaba n'oluma nnuma. Oba bannange muntegedde ekikwasa Tulida agende akonfaminge nti bye yayogera byali bya bulimba. Because bwe kiba nga Tulida omukozi yabba biliyoni 7 mu office eyo yali mu biliyoni meka zaali zizze kukola ki? So bannange batikitoka tukola statements olumu nga twagala olwali ne tulina okumanya olwali lubaako we lukola ki? Lubaako we lukoma. Tetuddamu kusaaga kusukka we tulina okukoma. Kozi Hajjat ogenda naye okuba omutadde mu kaseera akazibu. Bagenda muteeka mu kaseera akazibu. Gogamba otya mbu twabba biliyoni 7 ew'omuntu
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.